nko wale kuliri jenne gatta ko nganne gaidira tata mukwano kabaka sina kyensobola kwongerako mukwano tata sigenda kusabira bugagga bwanseno tata kubanga byonna binatubireka ku nseno mukwano tata nzize kwegayirira mukwano tata Yesu omwoyo omutukuvu osangula buli linnya eriri mu kitabo ky'okufa otusaasira otuwandike mu kitabo ky'abalamu kabaka nga nsaba mukwano kitange nga neegayirira olw'emmememenyese mu mutima gwange mukwano kitange tata kabaka osaasire mukwano kitange Yesu leka ekisa kyo kikulukute ng'amazzi gye tuli mukwano leka okwagala kwo kubeere nga kututuulako nga namulondo yo mukwano kututuleko ng'engule wansi w'emitwe gyaffe tata kunnamulondo yo mukwano leka ekisa kikulukute tata kitutuukeko mukwano leka osirizibwe nga mukwano tata kabaka Mwebale kujja muwala wange kulika olugendo lw'ensi wano w'oyimiridde nina ebitabo bibiri ekitabo eky'obulamu n'ekitabo eky'ebikolwa ekitabo eky'obulamu wasobola okukiyingiramu owakkiriza omwana Yesu Kristo naye bwe tukebera mu ky'ebikolwa ebikolwa byo bibuseemu okwagala kaakano nkusindika oddeyo ku nsi oyagale muliraanwo nga bwe weeyagala kubanga ly'etteeka erisookerwako lye nabawa kaakano ddayo okole bw'otyo. Wako twagala kugenda kukima kw'omwegayiriza leero ngamba kanisa tugende oba taazi nakola ki naye njagala tumukimeko mangu tugende ku kyaki naye ekiriwo mwegayiriza ejjo nno nafunye eki dream good bad to me looks like it is not a good dream. My God. Kubanga ekiro tubadde ndaba ng'omwegayirizi soka badde yeegayirira kati mu process eyo y'okubeera nga yeegayirira nga ali mu church agenza okulaba like oki omwoyo gwe like a soul kakumuvaamu now from nowhere nga ndaba ali mu ggulu heaven. This room was so surprising. Sinaba malirayo. Bamumanyi kugula wadakola ki? Kale gyoyireyo. Eddoboozi tenategereddewo lya Katonda. Kubanga yagambye oyo omuwala weegayirize kituufu alina certificate y'obulokozi naye ebikolwa bye talina kwagala. Ebirooto naawe. Omuntu ayagayirira kulekkanisa. Bulooto yamulagidde n'omulagira. Kyokulaba magani njagala ngende ngamba omwegayiriza. Kati olaba kyolina okukola ndowooza onakutukira eno mugamba nnyini kubeeka kitamanyi. Tugende kinaatumukimako genda ku kyaki mugambe naye kinaamusanyira. no kamba malireyo kati
Yesu ali ku ntebe y'ekisinga okusaasira ng'aweereza omwana ono nga yeegayirira kitaawe akuweeyo eddakiika emu yokka ng'oyinza okwerenya ekyennaku eddakiika eyo gy'akuwadde ogikozesezza n'oyonoona okusinga bwe wali oludde. Yesu bw'anaalabira ddala ng'abantu bagaanye okwenenya agenda kuva ku ntebe y'ekisa n'okusaasira. Sitaani bw'anaalabira ddala ng'ekiseera kiweddeyo agenda kuwa abantu obugagga bungi balye banywe basanyuke bawase bazimbe ekigambo kya Mukama kiryoke kituukirire nti baliba balya nga banywa nga bazimba nga bawasa omangu wabwe okufa ne kubajjira ng'omukyala aluma okuzaala. Olunaku lw'obusungu bwa Katonda olulituuka mulikinyumya. Katonda wange bw'olinnyamba ne nsidduka mu maaso go oli bukoledde ebirungi byonna obulamu obwange bye bwetaaga sika ku bwavu bwe ndi mukati okubonaabona sifaayo. Mukiveeko omulweko ebyo oladdasanaiba oba empisa zange ziri kandete ku ttebe wano wanyirira ogambye omwegayirifaanana bulala manyi bale enjo lwatu olina amaka banaye olabika bulungi kampalina byakola tubiraba n'amavivi munange Mukama yagenda nanyamba yalaba amaziga gange naye nasema okujja no ngaaliwo abato baaliwo kati abato ate ebisulo tebyajja nkozi ani gwe bagenda owogganya ali mutuufu abaana basoma mu bisulo baje basoma kusaana ngoina n'akati akasoma bakulekanya nekisuku gwe omanyi olumu okukwata bayibuli n'osoma nekajja nekatandika okusomoza mami ate kati waneno manyiwa waneno abaana batonga mbali nakola nabasukumeeyo obulamu munange obulamu nga bwe mundaba si musanyufu nnyo obulamu munange ayibonino gismwegayiriza bino byonna byaviira osaze tuwadde tulina zetugere nga tugenda kukyakino katukutimeko tugenda munnaye mbadde nina wanino olunyiriri lwe mbadde nsoma wano nga lugamba yagala n'okundi mulabewo nga we weeyagala kati mbadde nange wano nenzijukira ng'oli omukazi yenninyo okugulu wano nanninnya nempulira omweza munange sooka oveko ekyo ogambye egambye etya yagala mulabewo nga weeyagala mwoyo wa Mukama mwoyo wa Mukama kituufu kitakasizza ab'omu omanye tiri ŋŋando watolaba naloose ebirooto oba nagenza nno neewuunya kubanga byoyogera wano nengatamu n'ekirooto nange nga sinayingira nnyumba eno naloota osanga kale kankankuwuliriza kati mu kirooto abadde weegayirira weegayira lunaku omwoyo gwo ne gukuvaamu wayingidde mu mwoyo like wabadde oli deep session omwoyo gwo ne guvaamu ngaafudde kyekabadde nofudde kati mwoyo gwo nagenza okwekanga nga omwoyo gwo naye okuba mu ggulu ekyo kirabirawo bakwekyo ekyasinza okunsobola nange neebuuza engeri nadde manyi nti olina okubeera mu ekyantiisiza kiri nti Katonda yakugobyeyo ng'agamba nti tolina kwagala era n'akuwa ekiragiro n'akugamba okomewo ku nsi oyagala banno nga weeyagala komaawo Katonda akukyalira atya n'akugamba ebyo nze n'akagamba nga nze omwegayiriza omutwe omukulu mwe mujja mumbakinga kubakinza tolina nakyo mpuliriza weetereza otyo kuba bayibuli egamba nti alina amatu awuliriza omwoyo kyagamba ekkanisa Katonda tatuma ye yeetuukirayo kiki ekyo mumwamba biki otyo atuuka
yanzimbira ennyumba eno gyekibona amukyapangisa mungamba ngani kati maguma mbalemu abantu nokwerogozaalogozaŋŋamba mbwate katonda waaba ayagala okwogera n'omuweereza we yeetuukira mmwe baani abaŋŋamba otawuliriza omwoyo wa mukama kyagamba simanye nti webityo webiri nze tebagambye mukama talimba mwagala kunzisa gye muli eyo mu bigatto byammwe ebyabaavu naye amukeddaladda gye muli baŋŋamba nyini katonda bulijjo ayogera nange wakitakiŋŋambye mwe baani okuŋŋamba mama katonda mbadde nkyasaba wano banzija mu mwoyo nyini